agezaako kukomawo oluvannyuma lwa Palaso okumwegaana ali mu kwekwanya era wiiki naye yakoze oluyimba ne Alien Skin erimba lw'amaanyi nno ali mu kukomawo yatunnyonnyodde enteekateeka ze ez'okudda si oyo yagenda mama Palaso ne yeetonda yagenda kati ate akola biki oba naye yabikooye kati ne bamusonyiwa ne batamusonyiwa kubanga teri muzadde asobola kulaba nga olwanyisa omwana we n'akwagala taliyo kitegeeza tujja kuddamu mu biri ebyali bwera bamunyigira ne banaamunyigira kakole byayagala kakole ebimunyumira naye ng'akoma bagala muteekera na kivulu nani ayagala okuteeka ekivulu bapromota bayize sisitemu y'okwagala okutubba kozesa obusungu bw'abantu naye omuteeka kalenda n'akola asobola okufunayo enkumi gundi olaga abantu kyendi mu kukola kiki tosobola kukozesako okusayira obadde ogamba ki nti asobola okukola twali buzibu sooka otuwe kireva wamma kibera kitya kibera bitya tunyuma kutya kibera bitya Vibe ogisanze otya eri omukulu Alien akoze n'abayimbi bangi nnyo sofalo n'oluyimba lwo olusoose okukolebwa naye Vibe ebadde etya nze manyi akoze n'amuyimbi omu ku balusanze obayimbi babulawo ava kukola nange tuva kukola naye wano Vibe oli musanze otya mu studio nze kyenasinze okulaba mu bino ebintu mukwano ennyama nagiridde nyenza kwabaddewo engoma terudde buli kimu kyali kitambula bulungi edda omwayimbiranga okulikodingira oluyimba kyakutwaliranga bbanga ki nze tekyantwalira bbanga ddene naye abalala kyabatwaliranga bbanga ddene bale nti mwerabira nti kamiyo yalinyanga baasi ogenda e Kenya okuyiga byuma ate nze nabiyigirawo nga sitambudde kati abalala kibatwala ebbanga ddene ate ekyange kitwala ebbanga ttono kati wano bwe nzizeewo era nawo nsanze kyekimu studio weeri byebateekamu byonna bigenda kati nimba lumaze olikodingwa lulizi mastering olaba nga nawano tatawanyizibwa naye oyagala okulaba atawanyizibwa kati so ebyo wembirabye rero nga omukwano ali negwalaga abayimbi ne kamera yagubalezeko emabega naye kakati byaggwawo abayimbi bangi baze kati waleero kankoleko ne Alien tubadde mumanja kolabo yiyo abantu badde bagikubanya bamanja kolabo yiyo na fiti agikubye sobologera okundongeni okay kulika ennyonyi tutwagala temubeere ng'abagule kulika ennyonyi mukama wange twagiyiseeko era katuli mukola lwemba tulukoze ne kireva gye tulanziza okutukyazaako abantu tuli mu studio ki era ayagala okukolera studio yange ne baboyi bange omuyimbi ayagala okujja okukolera wano ayagala atya tomuwala omukisa tuve wano Alien tubagadde wagenda toyina asawo komye toyina asawo dola ze bakuwaziriwa kati navaako era saagala kati navaako kyobola nkwataganye n'abavuddeko wavaako what do you mean mawulire gakuba ne gagala kireva gye yagweddalu yavaako kyobola Alien Skin wazze mpulidde essanyu nga agamba yayiseeko dda mundabe wa Alien Skin manya ndi kufanya kazi dunia siyo rahisi kati nakusembeza nnyo omukwano gwoyo gwensanze ku kkubo n'omukwano gwa muntu munnange owulidde okusinga okubeera n'oluganda gwe neesibako kati enkwatagana yafuuse nga ya muntu wa bulijjo nga bwe nkusanga omuntu omulala ng'atambula nga nange ntambula negamba sebo mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe kino kikuba ekigenda egindi bwetyo bwe twafuuse kiki kyakugidde mu bwongo ne Jose Chameleone yagamba nti kireva gye yayagala kusula wansi ye yayagala kusula waggulu so kati ekya Palaso era Palaso bwe twasika ne Chameleone nali mugambye toyingira mu mpologoma nga ziteesa asirikeko nga ziteesa kubanga
ekyali kindeese kyali kyakugenda muganda wange Jose ndabe tutambu nenga palaso yange okuyingira mu nsonga zammwe nenga kati wembanga n'ensonga zange ne Jose Chameleone ate lwaki omulala yandibadde ajjawo okuziyingiramu era nakakati era mulaba era yagambye yampa akato n'enkagaana munnange palaso wansi wanyuma wagolola amagumba okerwa olowooza bulungi saawa zino ndabanga mukama anviriddeyo obummonde omanyi papa buli bagamba nti gwe va mu music ogenda olimu obummonde ogwo gwe mukisa ewe nalabira nti mulasa olima kasooli n'afuna capital okusinga okusabiriza America kato yandikampadde ng'ali America naye saagala kugenda nnyo ku palaso olw'ensonga muto wange lwakuba ennaku zinayogeranga muntu mukulu AK yampa baseline yali eremye abangi okumpa AK47 yaleeta base gye nali nasaba kamyoni ebbanga ddene n'aginnyima AK yagimpa buwi ayi naye teyamanya nti yali agimpadde kale waliwo ebintu bingi ebindeetera okufiiringa oluganda olwa ddala naye nentuuka okuwulira nga neglected